Haya basa tutandikiddeko Chameleon Island waliwo akatambi akabadde katambula mu weekend. Kamiri yabadde ayina performance gyakola kwe kuba ate ng'ajjukiza ku bannayuganda nti omukulu gwe bayita Abitex abamutegeera obulungi kati giweze emyaka 20 bukyanga ya munyaga. Yabadde akola performance Kamiri nga bwomanyi Chameleon yabaddeko side z'omu America abadde amaze ebbanga myezi ng'esatu nga yagenda okuwummulako ne famire ye kati bwe yakomyewo yabaddeko mu show ya Afrigo ng'ejaguza emyaka 48 byonna akadde kano mwali mu nteekateeka yagenzeko side z'e Kenya agenda kubeerako Masaka mu studio jam kati Kamiri waliwo akatambi kano yabadde akola live ng'ayimbamu neyeekokkola omukulu gwe bayita Abitex. Abitex ennaku zino ali ku bwerinde naye olw'ensonga nti abayimbi abasinga bamubuusa olw'ensonga nti akasente ke sokolege akakayimba Abitex kwe yanzibira yampangisa show ku Disney World yali ya mitwalo 6 n'aleta kaana n'anoonya Abitex ne Emma Serugo kumbe beekwese mu Sheraton n'emyaka 2 era bintu ebikyaliwo ebiti ogitegedde Kamiri ng'agamba nti omukulu Abitex wano nno si we usookedde ddala okuba ate nga Chameleon Abitex tebalina butakkaanya ebbanga libadde ddene nnyo nga tebakwatagana. Omukulu Abitex mu weekend yasobodde okuba ate ng'avaayo ku mukugu gwa TikTok yabaddeko Abitex Bajjo kwabaddeko Keys nga bamubuuza ku nsonga lwaki yawalana Mayanja family. Yayogedde ensonga ze Chameleon lwaki teyamusasula ssente yamuwa emitwalo 4 kyambanja 2. Kyenjagala okugamba kiri kimu mbadde nkuza akatambi emabega mu famire y'Amayanja omuntu gwe manyi ng'omuntu mulamu gwe sinaako mutawaana atanyizanga na ku bantu bamuyita wizo mawizo naye Chameleon ne Palaso balina okwetereeza baleme kulowooza nti bakitalo nnyo. Chameleon ebbanga olunaku lunasooka namupangisa emitwalo gyali 4 yali Disney World ebiseera ebyo nga bivuute bitusala twafunanga abantu omutwalo gumu ku 15 z'emiliyoni za 5 nga tosobola kubba muntu wa mitwalo 2 naye buli lwabeera ku TV aŋŋamba olwo lwe luyimba Abitex lwe yanzibirako emitwalo 2. Can you imagine omusajja Chameleon gwe batwalanga legend okubeerawo nga buli kaseera otambuza obulimba ku mitwalo 2 yalowooza nsiiga ekifaananyi mbusiri musasuzi gyali emitwalo 4 era nagimuwa. Kakati bwe tuzze tugattagatta ebintu Chameleon byazaakola abantu ne bayimba sokolege akakayimba Abitex kwe yanzibira yampangisa show ku Disney World yali ya mitwalo 6 n'aleta kaana n'anoonya Abitex ne Emma Serugo bakyetwala omukulu Jose Chameleon n'omukulu Abitex. Abitex agamba nti ekyamu kya Kamiri empisa ze ayagaliza akoze effujjo ku bantu Kalamagi yafiira wuwe era ebitogere budde bujja tasobola kukolayo show azakola ebintu bingi. Abitex eyo nvuddeyo kugambye eyo nvuddeyo anti nkuwa ensonga tombuuzizza nfaaki kakati eyo nenvaayo wa Chameleon n'effujjo lye lyakoze ku bayimbi banne nenkivaako. Bapromota ebivulu abiyiwa tagenze yayiwa ekivulu kya Kabaka wano twamala kumusabulaawo na sente zange nazikomyawo mu maato ga Kabaka tewabimanyi na bugabo eyo nenvaayo. Sokolege akakayimba Abitex kwe yanzibira yampangisa show ku Disney World yali ya mitwalo 6 n'aleta kaana. Aya basi beetutte nga buli omu ayogerera munne. Abitex agamba nti ate ekyamu kyaya Palaso kubanga Mayanja famire yonna agamba yagikyawo okuggyako Wizomanizo. Ngenze ku Palaso njagala ombuulire Palaso kyali kimukubya muyimbi munno oluyi olw'ekijega oluyi okimanyi lwali lusudde alien skin mu bitoomi anti tofaayo ze ndirooya w'abanyigirizibwa okimanyi ensonga lwaki Palaso n'akolera effujjo lya Palaso kintu kyakola alien skin kyali kigenda kumusuula naye olunaku alien skin lwajja ku live n'ayogera abantu ne bategeera lwaki teyazza muliro era ekintu yakikola nga yagala kusuula alien skin Mukama n'akikyusa ate ne kisuulamu ye. Ngezaako okulaga nti famire y'Amayanja eyina effujjo. Kakati ono omwana gwe bayita
kireva je goroza lwaki yayimba ekigambo ddogo lyafuluka bamulaga ng'agenza awaka ne bamubuula sokolege akakayimba biti